atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abawango obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru. Katonda atudde munda munze alamusa, Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba ebisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Omusomo egwakadde kano olunaku olw'eggulo nasabiddwa bajjajjaffe mbwe emizimu ab'omuzzukulu omu babiri baramba okusobola okubeera nga njogerako naye mu mbeera ey'okwewunika eri ennyo mu bulamu bwe n'okweraliikirira. Era mu ekyo ku lw'amayengo agali ku sseŋŋendo mu kaseera kano kwe kusalawo nkole omusomo ogwawamu tweyambeyambeko mu ebyo ebitono kubanga nze Omulongo Wasswa essanyu lyange kwe kubeera nti nyamba bakatonda bannange okusobola okubeera nga batuuka ku bibala bye nsobodde okubeera nga ntuukako ate nabo okusobola okubeera nga bakulaakulanya ensi yaabwe, basobole okubeera nga beezuula, basobole okubeera nga beemanya, basobole okubeera nti bategeera nti banene okusinga ekyombo kye balimu olunaku olwaleero n'ebyo bye bamanyi. Ensonga lwaki buli kiseera ngezaako okulaba nti ngabana ekitono ky'embeera nnyina n'eryo bonna abali mu lugendo lwe lumu nange lwendimu nga newankubadde lwa njawulo. Jjukira ng'omwoyo tusobola okuyambako naye tetusobola kubeera nga tukutambulira olugendo kuno. Kuyina kubeera kusalawo okwo okuva ku mutima, kubanga mutima ye namuziga era yeekaaluuyo ekuluŋŋamya ng'oba olina okubeera nga osalawo okubeera nga oluŋŋamizibwa ssengawo omutima gwo oba ettumba lyo eritudde mu bwongo bwo weewaawo. So ensonga eno ey'okwewunika n'okubeera nga weeraliikirira n'okubeera n'ebirowoozo tugirwanyisiza tutya ffe ng'abalubaale oba nga light workers ffenna okutwayiza awamu. Ekisooka waliwo practices ez'enjawulo zenze mbagambako naye ngenda kubeera nga nziddamu wamu ezimu okusobola okubeera nga otegeera engeri gy'osobola okubeera nga weefugamu. Ekisooka kwe kubeera nga okkiriza obuyinza obw'obwa Katonda bwo buve mu bwongo bwo budde mu mutima. Okikola otya? Ogamba nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange, neebaza obwongo bwange, neebaza byonna bye mutuyisizaamu mu bulamu obutali buno bwokka naye n'obulamu bwonna obw'emabega bukyanga tutandika lugendo lwaffe. Mbeebaza byonna bye munkoledde. Naye kati nkulagira gwe bwongo ojje ebiragiro okuva eri mutima gwange, era mutima gwange okuva olunaku olwaleero nkukwasa obuyinza okubeera nga ofuga obulamu bwange, ofuge ensi yange ey'omunda wepo n'eyawabweru, era n'obutafaali bwange bwonna mbakwasa obuyinza, nsaba mujje ebiragiro okuva eri mutima gwange okuva olunaku olwaleero
era ndagira gwe Ttumba odde ku mukono gwange ogwa ddyo obeere mulabi bulabi mu lugendo luno lwendimu. Mu ngeri eno okiwa obudde ojja obeera otransferinga obuyinza bwo okubeera nga obuzza mu mutima. Then ekirala ekisobola okubeera nga kikuyambako kyekikoowe. Ebikoowe waliwo ekikoowe ekya kitandiise ennomo n'ekikoowe ekya bulamu. Ekikoowe ekya bulamu kyekikoowe w'oyingiriza omukka mu kamwa n'ogufulumya era mu kamwa. Naye mu kino olina okubeera ng'olina okutegeera n'okumanya nti oyingiza kitangaala n'ofulumya ekizikiza. Mu ngeri eno kiba kijja kuyambako ng'oli mu mbeera ey'okubuzaabuzibwa, mu mbeera ey'okwennyika, okubeera nga okendeeza amayengo ago agabeera gakwennyikizza gwe ng'omwoyo. Oba okitegeera? Then ekirala kwe kukozesa ennyindo eya bulijjo gy'okozesa mu kussa, naye mu kussa n'olaba nga oyingiza ekitangaala mu nnyindo yo ate n'ofulumya ekizikiza nga okikola mu n'amagezi go n'entegeeraayo. Kino nakyo kijja kuyamba okubeera nga weerilivinga n'okubeera nga wejjamu embeera yonna ebeekuleetera okwennyikira. Ekirala, tekiniki endala y'ey'okufuga ebirowoozo. Jjukira ensi yaffe efugibwa birowoozo. Buli kintu kyonna ky'owa amaanyi mu birowoozo byo ky'otonda mu nsi ey'ewabweru. Mu ngeri eno tuba tulina okuyiga ng'emyoyo engeri gye tulina okubeera nga tufugamu ebirowoozo byaffe. Kubanga ekyo ky'oteeka mu nsi ey'omunda n'okiwa amaanyi kye kiba kigenda okubeera nga kitondebwa mu nsi yo ey'ewabweru. Tufuze tutya ebirowoozo byaffe? Y'ensonga lwaki babagamba oba babawuddisa ne babagamba nti Katonda awulira mu kasirise, ne babalowoozesa nti ke kasirisa ak'okugenda mu ruumu oba mu nsozi nti ne mubeera nga musirise. Okusirika kuno kuli mu mutwe gwo. Bye ebirowoozo byo bifuza otya okubeera ng'ojjamu amaloboozi ago agawoggana. Ekyo nakisomesaako nze nga nkisomesa. Ekisooka, funayo akadde, kozesa olulimi lwo ng'okuba ku linnyo limu, obeere ng'owuliriza enkuba y'olulimi lwo ku linnyo okumala ebbanga. Otandika mpolampola, osobola okutandikira mu dakiika 2, 3, 4 bwe kityo. Jjukira nti yeggwe alina okwetambulira olugendo luno. Buli w'onafuwa, buli w'obeera nga toweeseetinga kugamba nti ekimala kimala, nyina okukyusa obulamu bwange, tewaliwo agenda kutambulira lugendo luno. Kitegeeza nti olina okusalawo okubeera ng'okola ebintu bino si lunaku lumu naye buli lunaku. Omuganda agamba nti addiŋŋana amawulu yagajja omukkuto. So w'obeera ng'owuliriza enkuba y'olulimi lwo ku linnyo limu, n'otwala obudde eddakiika 10, dakiika 2, ogenda okikulaakulanya mpolampola. Mu ngeri eno kijja kukuyamba okubeera ng'ojjamu amaloboozi agakuleeta okweraliikirira. Kubanga mu kweraliikirira weeraliikirira school fees, weeraliikirira biki, then oba olowalinga amayengo. Mu ngeri eno n'owessa gwe kennyini ate n'ossa n'esseŋŋendo. Ekyatuleeta olunaku luno mu lunaku olwaleero kwe kubeera nga tuwangula ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo. Si ebyo bye baakulimba ne bakulowoozesa nti nno nsimanyi ogenda mu ggulu ng'omaze kuva mu nnyama. Eggulu tulikolera mu nnyama ng'okyali wano. Kitegeera Katonda munange. Ekirala, osobola okukozesa image nkozeseza images mu bifaananyi byenkozeseza. Osobola okulondawo images ez'enjawulo n'obeera nga ozikuumira mu nsi yo. Osobola okweraba nga weeraba oli oba oli image ey'ekitangaala, kubanga nga wembawadde
zite oba mbuzi nga embuzi weeri mu bifaananyi byenkwesezza, then endala nga ya kitangala. Naffe bwe tutyo bwe tuli ffenna, ebitonde byonna biri bwe bityo, biina buli kitonde kiina ekifaananyi eky'ekitangaala n'ekifaananyi eky'ekizikiza. Gwe ng'omutonzi oba oyina kubeera kuyiga ku balansi nga kitangaala kyo n'ekizikiza kyo, yoyo gw'oyita sitaani, then oli gw'oyita Katonda, naye nga bonna ye ggwe. Kitegera? So osobola okweraba nga ayaka ggwe kennyini oli mu maaso go ne weekuba ekitangaala, oba ne weeraba nga otadde imagi yonna ku ezo z'olaba, oba ezaamu omuliro gwa kkuba ow'amazzi nga olaba gukuyingidde ate era gukwetoolodde, oba nga olaba ekitangaala kikoze eki kikuyingidde, oba nga otadde maama nattimba ng'ossa ekitangaala eri sseŋŋendo yonna, byonna bikola. Naye osobola okulondako imagi emu oba bbiri oba zonna z'obeera oyagala, okusobola okubeera nga buli kiseera ozikuuma. Wobeera nga osobola okuwanirira imagi emu okumala eddakiika 5-10, kigenda kikulaakulana mu ngeri eno, kye kikuyamba okusobola okubeera nga ojja amaloboozi mu nsi yo. Mu ngeri eno n'otandika okubeera ng'owuliriza Katonda nga ye ggwe, Katonda atudde mu mutima gwo nga ye ggwe. Era bajjajjaffe be bayisaamu amaloboozi, era nga ye mulongo wo, your God self. Kitegera? So eyo nkola ndala nayo esobola okubeera ng'ekuyamba. Enkola endala kwe kweteekako mu mbeera w'olaba nga oli mu mbeera erimu akasambattuko, oba embeera ekunyiiza, oba embeera ekufuula esobola okukutwala mu kufuuka akagologoosi. Osobola okweteekako protection shield, oba kyetwandiise obukuumi obwa ekitangala ekya zaabu, n'olaba nga kikwetoolodde ng'okozesa birowoozo byonna. Bino ebintu byonna ebisinga biva mu birowoozo, n'ensi gy'olaba birowoozo, it's just muwundwa gwe gw'olowooza nti nno byakukwatibwako, but it's just light. Kitangaala osobola okukozesa omuliro gwa kkoba ow'amazzi, osobola okukozesa omuliro gwa pinka, n'olaba nga gukwetoolodde, n'olaba nga gukulimu mu ngeri eno, n'osobola okubeera nga weeyozaayozaamu mu jjiryo, n'ojjamu amayengo gonna agakuwunyisa, amayengo agakuteeka mu kweraliikirira. Ate ekirala ky'otalina kwerabira, olina okusaba obuyambi okuva eri bajjajjaffe, ng'obawa olukusa ng'ogamba nze mbawa olukusa nga Katonda yeetengeredde okusobola okubeera nga munnyambako mu lugendo luno lwendimu mu makyusa gange ne mu kukulaakulana kwange okw'omwoyo. Permission eyo gy'oba owa expiringa okumala essaawa 24, ekitegeeza nti nno buli ssaawa 24 oba olina okuddamu n'obawa olukusa okusobola okubeera nga bajja mu nsi yo bakuyambeko abo bajjajjaffe abatudde mu kitangaala, abatudde mu kwagala. Ekyo nakyo specifying, kubanga oyinza okubeerako n'abamu abakyali mu kizikiza. So bonna oba olina okubeera ng'ospecifying nti abo abatudde mu kwagala n'ekitangaala. Then mu ngeri eno kiba kijja kuyamba okubeera nga wekkakanya n'okusobola okubeera nga okyusa ensi yo okweyamba okubeera nga ofuga amayengo go, kubanga buli kintu kyonna mayengo. Ensi ekikuleetera obusungu, ekikuleetera okwewunika, ekikuleetera okukaabakaaba mayengo. Naye w'ofuga oba n'okula n'ofuuka mukama w'obulamu bwo, otandika okuyiga engeri y'okufugamu obulamu bwo, n'otegeera nti nno omuntu ono anyiizizza ekintu, naye waliwo ebirungi by'ayina mu bulamu bwe. Leka nteeke omuzinzi eri ebyo ebirungi by'akola, oba ebyo ebirungi bye mulabako, mu kifo ky'okubeera nga owa amaanyi ebyo ebibeera ebibi bye, kubanga buli w'obiwa amaanyi nabyo byeyongera okubeera nga bikulaakulana mu nsi ye, ate naawe ne bikubeera nga bikuyingirira. Salawo okubeera ng'olondawo ebirungi,
salawo kubeera nga osonga ebirungi eri oyo gw'obeera olaba, kubanga nga emyoyo tuli mu kibiina kino ekya wansi, ensonga lwaki tuli wano tituyina okubeera nga twezzaamu ekitangaala. Mu kitangaala kino kikuyamba okubeera ng'odda ku mutendera omulala, ekitegeeza nti woba oli wano oba okyayiga era waliwo ensobi, era ekitegeeza nti togenda kusanga atuukiridde. Abatuukiridde bali mu myaliriro gya waggulu, ekitegeeza nti osobola okusalawo n'opondere ngoba n'oteeka omuzinze ku birungi byabo b'okola nabo, mu birungi byabo abakwetoolodde, mu birungi byabo b'otambula nabo mu lugendo lwo. Ekirala, oyina okweyigiriza okubeera nga osika amayengo amalungi eri ensi eyo mu kifo ky'okubeera nga weeprogramming oba weewandiika mu ngeri ekuteeka mu buwunike. Ne woobeera toyina 10 teweerangirirako kigambo ekyo ng'okozesa ekigambo ndi I am. Mu Luganda 3-letter word ne mu Luzungu 3-letter word. Ekigambo I am oba ndi, buli w'okiteekako ekigambo kyonna ekya negative oba ekya positive ekyo ky'ofuna. Amayengo b'obutonzi bwo bukuwa ekyo ky'osaba, bukuwa ekyo kye weewandiikamu. So gezaako okulaba nti weewandiikamu ebirungi, nga newankubadde obeera toyina 10, newankubadde nga toyina 10, nga newankubadde school fees zikutadde ku kisenge, gamba ndi muyiika, ndi mukisa, ndi butebenkevu, ndi w'amaanyi, ndi wannaggwano, ndi kitangaala, ndi kwagala, ndi ekyo kyendi I am ndi. Mu ngeri eno oba osaka amayengo gabeere ag'ekitangaala gabeere nga gajja mu nsi yo. Mu ngeri eno obeera oattractinga ebyo oba abantu abakwatagana n'amayengo go. Ate mu nsi ng'emyoyo tutonda ebintu ne tubitondera mu birowoozo ne bibeera mu timelines. Buli w'obeera nga weekuumira mu kitangaala oyambuka mu mayengo n'otuuka mu timeline y'ekyo ekintu ne kisobola okubeera nga kimanifestinga oba nga kijja eri ensi yo. That is the trick. Okweraliikira tetugenda kukuyamba, kubanga buli we weeraliikira ate wekkiririza ebyo by'obadde olowooza nti nno oyagala kufuna ate bibeera bikkabusi wansi. That is wobeera ng'osazeewo okubeera nga ofuna ssente ezitali za bubbi, essente ezitali za bukumpanya, naye ssente oba ebyenfuna ebitudde mu kitangaala, ebitudde mu kwagala n'ebirowoozo byo, biva mu birowoozo byo. Ekitegeeza nti nno wokkiriza ekitangaala ekyokwagala ne kibeera nga kye kizimbakatanye mu nsi yo, then weeyongera okubeera nga olinnya eddaala mu kitangaala kyo, then ate n'osanga octave oba ebiro mwobeera otondedde ebyo by'oyagala okubeera ng'obituukako, mu ngeri eno ne bijja mu nsi yo. Yo universe oba obutonzi bwo busobola obutakuleetera, naye otuuka era ne wabeerawo ababikuleetera ne baguides bo oba bajjajjaabo oba emizimu gyo emingi gy'ozoosuula gibeerawo okubeera nga gikuyamba, naye gisobola kukuyamba nga naawe ozannye paati yo, kubanga bye bigezo byaffe. Kitegera? So gezaako okulaba nga weeyonja ejjiryo, then siima ku lwa buli kintu kyonna. Siima wandibanga toyina oba ng'oyina kyolaakinga oba ng'oyina ky'oyagala okubeera nga kijja mu bulamu obwo, naye nga waliwo ate abalala abatakiina. Wandiba olowooza ku nkoko naye nga waliwo atalina wadde nakawunga. Siima ku ekyo ekintu ky'oba oyina, siima ku lw'obulamu bwo, siima ku lw'ebyo okomparinge n'abantu abalala. Otegeere nti nno si ye gwe asembyeyo, otegeere nti nno si ye gwe ayina ebizibu wekka, naye bangi ababiina ate nga waliwo bangi abayina na bingi n'okusinga. Towanika. Mu ngeri eno obeera osaka amayengo ag'okwagala, osaka amayengo ag'ekitangaala gasobole okubeera nga gajja mu nsi yo.
ekirala buli lwaggulo gezaako okulaba nti nno ozzaayo amayenga agatali gago g'ofunye mu lunaku muba bonna booza osisinkanye amayenga agabadde agazze mu nsi yo ne obeera ng'ogazzaayo ate n'okomyawo agago ng'okola bw'oti wammanga ng'oyogera ebigambo bino wammanga nti nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange nkowoola nzizaayo amayengo gonna agatali gange nga ngawadde omukisa era nkomyawo agange nga ngawadde omukisa nsobole okubeera nga ntuukiridde bwetengeredde era nkozesebwe mu busukkulumu mu bw'ekitangala eky'amazima n'okuwagala okutukuvu ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu ku sseŋŋendo nattimba ne mu butonzi bwonna mu ngeri eno ogenda kukomyawo amayengo go ate ng'ogawadde omukisa ate odize n'abalala nga nabo ogawadde omukisa kubanga buli kimu kirina okubeera nga kiri mu bulongo kyosiga kyokola ki kyokungula tozaayo mayengo ng'ogakaasinze n'olowooza nti gw'ogenda kufuna omukisa nedda bwetyo weekole ensi obutonzi bwe butyo we bukola woyagaliza abalala naawe ofuna osooka gwe kufuna nga tonnaba nga bali b'oyagaliza tebalana kufuna bwekityo we kiri kitegera techniques nyingi zenze zetuze tusomesa ne basomesa ab'enjawulo abazze basomesa ezisobola okubeera nga zibayambako okubeera nga mulongoosa ensi yammwe nziramu okujjukiza nti oyina okulondawo ne weebuuza mu nsi eno oli kagologoosi oba toli kagologoosi oyina okubeera nga wejjamu okwekubagiza n'olowooza nti buli kiseera bajjajjaawo baliwo okubeera nga bakubonyaabonya simanyi biki ate bannange nze naakola ntya simanyi sirina kyakulya kiki ekyo ky'okozeewo okubeera nga olongoosa w'obeera nga toyina buuma ekituufu eno amakyusa ge tulimu it's a rescue mission ababadde bafuga ensi babadde be bacontrolling essente mu ngeri eno babadde balina okuteekawo kasite batuteeke ku kisenge y'ensonga lwaki bajjajja batuteerawo emiwaato egy'enjawulo gye tusobola okubeera nga tukozesa mu kweyubula w'obeera tolina ssente nga woononya ssente kola practices zino ez'ekitangaala ekikulu mayengo ekikulu kubeera nga okola ebyo by'osobola waliwo bangi abatanaana kukola musomo gw'akawuzi akajjajja namuzindo okutulako enkolaganayo n'emyoyo emirala ng'emyoyo gino emirala giyinza okubeera nga gyo gyasalawo okubeera nga gibeera mu dimension ey'okusatu kyokka nga gw'oyagala kukulaakulanidde mu nsi ey'okutaano mweggyemu obugayaavu balubaale bannange tetuyina budde bungi kino kabaka akitugamba buli kiseera buli we tukuŋŋaana tetuyina budde bungi ekyakuleeta wano kujjukira nti yeggwe kwagala tewajja kunoonya kwagala naye wajja kwejjukira mu kwejjukira w'obeera kwagala then osika amayenga ago ag'okwagala kwagala tebamunoonya kwagala bamujjukira kwagala gwe bajjukira yoyo gw'olaba mu ndabirwamuyo w'omujjukira then ogenda ebigenda okubeera nga bikuvaamu ebigenda kubeera byakwagala kubanga tosobola kugaba ky'otayina nga yoyo omulongo wo gwe baakugamba nti neegaana abalongo naawe n'ogamba neegaana abalongo w'otunuya mu ndabirwamu tomulaba kale w'obeera weegaana abalongo we mu ndabirwamu muggyemu tutegeere nti oli vampire tulekerawo okubeera nga tubuzaabuzibwa mu bintu eby'ekisiru nga naffe tetukozesa common sense munansonyiwa gwe gw'olaba mu ndabirwamu ye mulongo wo tomulaba kati omwegaana oyo gw'olaba mu ndabirwamu si ye gwe vampire wayeeraba mu ndabirwamu yeeraba talina mwoyo gwe yeggwe mwoyo yeggwe alina omwoyo gwe yeeraba mu ndabirwamu waliwo ebintu ebirala ebiri simple nga okkuba eŋŋoma okkuba eŋŋoma zino
ziyamba okubeera nga zirongoosa ejjiiryo. Mwe mulowooza nti nno we mubeera mu biggwa by'abajjajjaffe ne bakuba engoma nti nno byakusanyuka mu nti nno simanyi bazze kukola ki, babeera balongoosa mmwe oba obadde tokimanyi. Amayengo gano oba eŋŋoma ezo zizaala vibrations ezikuyamba okubeera nga zikendeeza ku kizikiza kyo ne zireeta ekitangaala. Yensonga lwaki nali advising awo emabega ngamba singa mu Uganda mwenna tusobola okufunanga time ne tukuba eŋŋoma ez'obuwangwa ne tuva mu vampire music ono gwe baatutega buli kiseera atuteekamu ebyo buli kiseera ne bibeera nga bituteekamu frequencies ez'ekizikiza, twandibadde tuli wala. Si ngoma yokka naye n'ebivuga byonna ebyekinnansi birina engeri we birongoosamu kubanga music waabyo avaamu wa kitangaala ng'ovudde owa vampire gwe yatuninga megahertz simanyi 400 something kubanga yajja mu frequency eya omutima gwa maama oba omutima gw'obutonzi n'ateeka mu frequency of destruction. Bonna abalina studio batuninga that frequency. So kyannaku nti nno obutamanya n'okukola ki ne balubaale bannaffe osanga nga bambi recordings mu frequency naye tamanyi nti nno ezaala kizikiza. Naye byonna tujja bitereeza. Ekirala wekkiririzeemu. Saba obuyambi okuva eri mulongo wo mwali akuwulira buli kiseera abeerawo mu mutima. Kola kyonna ekisoboka okusobola okubeera nga ozuukusa amaanyi go, ozuukusa kwagala atudde munda mu ggwe. Weewaawo n'ebigambo ebitono ebyo kankome wano. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu ggwe akume.